Omulungi kumira kwanda Rose Media iji nkwaniza nakona nkabaze minu mujana njo tusakengalo mkwana subscribing ze twayanze gatata nabambi subscribinga teka ko notification bell teka video berenga oziraba mu budde video jimpereka like commentinga ko mukwano tuberenga tuliziganya wansawo mu comment section wabula ekulere alien skin lyo likyagenda mu maso asazeewo akomyewo bambi champion Gudo kunono kwe kubadde okusaba kw'abangi ate ye agambye nti bwe yatunulidde embeera za taata we n'embeera mama gyalimu kirabika asaanidde abeere n'omwana ono tumuyozayoza okubanga yasazeewo bambi n'amukomyawo kubanga abantu abasinga obungi kye babadde bayayaanira wabula Mama Phina ye akoowodde Katonda okuzikiriza Uganda lwa nsonga no ya champion Gudo agambye abantu babi nnyo era atabukidde kitaawe w'omwana ono bubi nnyo n'agamba omusajja ono alabika ali mu kweyagaliza bweyagaliza wabula fulufiga n'abantu abalala bavuddeyo ne bakolokota bubi nnyo ne basabula bubi nnyo Felista the superstar lwa nsonga ya champion Gudo bamugambye ebintu bino abyesonyiwe kubanga ye yabitandika naye gye biraze endowooza tebibasanyusiza bambika maama ne bakatabukira bubi nnyo wabula Godfather ye agambye alien skin nti bw'aba ayagala komyawo champion Gudo ne taata amuyambe kubanga taata ate ye alabika ali mu mbeera mbi nnyo okusinziira taata bye yabadde ayogera tamanyi na myaka gya mwana okusinziira w'abeera taata alabika bambi ate naye ali mu mbeera mbi nnyo agambye alien skin naye bambi amuyambe wabula bino byonna Bajjo ye abiyise Stant agambye nti alien skin ali mu Stant ze kulwanyisa Bobi Wine jjukira Bobi Wine ali mu kutalaga ggwanga kati mbi bino byonna alien skin abikola kuba waliwo abamukozesa abike ebyo byonna ebigenda maaso Bobi Wine byali mukola naye kankutere video zino beere ng'oziraba mukwana mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye ati sitayinza kugobya Gudo Gudo wali jasi Gudo yagenza kwa mama wetu yade yakabye nnyo mwana jasi bimunyikirizamu ng'omwana omutoka tosoka n'omwezaako mukadde n'amukola ki n'amugumya wawe Gudo n'amaana akumanya mu barracks mama Gudo alina kubeera wano Gudo alina beera wano kati awo wali akabuli kati awo wewali kati awo ugambira nti no kati awo bera bitandikira awo abo mbasobola abo nagengenzo jasobolanga izo ningi ya muzeyi era kati kyova odogo ngenda muno nayo nade mayi muzeyi mutegeevu ngenzo wele bigambo byayogera munga atasobola kubeera na mwana oyo osegira kubanga we bamubuuza wano wawo opangisa nti ate nange mama wange yampa okati ate taata kubanga naye abeera wa mama we anga tegugwa ne muzeyi tata wa Gudo naye abeera wa bazadde be abeera wa mama we kubensi teri serious mwana Uganda teri serious ate yali badde serious mwana kuki ani kati sokombe yani ali serious gwe munda genti ono baba ali serious kuki muli ku mwana gwe mujje mukisa gwe mu bantu mmwe mujje ku mwana omusajja mujjeko omwana abantu kwa mulabiranga Mama Phina kwa mulabiranga baani kwa mulabiranga Bobi Wine kwa mulabiranga baani mugeti omwana addeyo twagala kusomera asome musomero international kati njagala essaawa zino ziri ssaawa 2:06 njagala tubeere benkanya njagala omuntu atunuulira abaana abali ku nguudo abonaabona fuluma essaawa zino genda okwirana paaka genda ku street olaba abaana ababonaabona ab'ebissa ebiveera oyo okolondeyo champion Gudo abadde alya anywa asomera buli lunaku ng'asoma nti gavumenti egenda kunoonya na kifuba nti minisita w'abaana akaayi nti taata w'omwana agambye nti omwana na Uganda olemwa senga mukama asuwa yantuzikiriza ffenna nze atandikire ku nze mbujjajjawo n'asigala atandikire ku nze atuzikirize ffenna bananga atuzikirize ffenna mugenda twemesa okuyamba kituufu abaana abato abatusikira baweddemu obwongo batya nze abaana bambuuza gwe Mama Phina akikola oti emyaka 27 ng'oyamba kati be tuleetanga abasika balozeeti baani muba mazeemu amaanyi ya
bino ebya gundi ebyo ebya fresh kid byatandika temu atasoma netubiwulira gundi ono kana akawala ke kani Felista naye alina taata we nga taata mulungi era nga afaayo era n'amuyamba ne champion Gudo bwewira baka ground ye ne baganda be era n'akaana akato akatalina buyambi akamuddako gavumenti etunulidde oyo mbwagenda mbidongo ekiro ate taata wa mutunulidde bw'omwana yinjaga asomereko musande bw'osomera musande diyenkana wa muzeeyi mutabuliki wasomera mu standard ki ali wa mama we wasula myaka 69 wa mama yapa enyumba era ngikuume ngikole bwenti mukama asaba nsasi nawe Felista kendeza akajanja nakatijjo oyinza bate wakikola mu bifine njijukira bulungi taata we bamuwa basale yava natandika okusaba transport nga temwina transport akutuusa ku ssomero eryo abantu bamugamba musajja gwe genda okola olina emikono n'amagulu ne bava era ne bayomba n'ennyoko wano ne beeregera ku social media okwo obuzibu mwina muwulira basale ya sidiru muwulira ng'eriko essente oba tunulidde birala katono tundevu alowooza basale yeriko ssente nyabo motivational speaker ngamba gwe Felista tuuza obutako bwo wansi weewummuzeeko weesonyiwa ni sikini ne Gudo sigwo yino bategerera sigwo yino basabira obuyambi simanyi oba Gudo mwana wa nnyoko abaana ba nnyoko bali bulungi oba bakitawo bali bulungi bazaala abalala lwaki sibe wasabira obuyambi konna kagenda kazungatana mbo champion Gudo mukwano gwange yali abeddeko ddi mukwano go kantugwe osala ekigambo TV ku TV nawe obujja bwe bukuluma kubanga tebali kyali aboogerako boogera ku champion Gudo kati naye Felista bwogamba mbu alien skin lwaki agaana champion Gudo gendo somera Kampala parents n'okusoma n'abaana b'abagagga Felista nga sinnaba kubuuza lwaki gwe bagiwa yali ekulemeredde Felista wafuna aggregate simeka mu P7 Felista nzikiriza nti tewakola first grade kubanga singa wali okoze first grade wandijaganyiza naye tewakola first grade ekyo naawe okimanyi nti tewagikola Felista the superstar nga tonnaba nnyo genda kukola interview esooka okole eyokubiri okole eyokusatu okole eyokuna ng'okomerera ekintu kimu lwaki alien skin agaana champion Gudo ogenda osomera Kampala parents Felista totulowoozesa nti posti eno ogenda ogipostinga yali mpange kubanga Felista enjogera gy'oyogeramu ate ng'oli mwana muto kiraganga posti eno waliwo yakugamba oba Kampala parents yakugamba ogenda opostingayo posti eyo Felista nawe mwennyini okimanyi nti scholarship yali ekulemye okumaintaininga mukulema okumaintaininga taata wo najja mu bawagizi n'agamba bannange baatuwa scholarship naye egaanye transport mungi n'ebyetaago sibisobola Felista singa tebaali bafaani bo kulwana nnyo kupangisiza na nnyumba kuba bwe mbaseerabidde bajja ne babakolako interview ne mugamba ennyumba gyeri wala senga wafunikayo omuntu asobola okubapangisiza ennyumba ne muddako okumpimpi no savinga ku transport kubanga naye yali tasoboka kati Felista naye bw'oba okimanyi nti okumaintaininga scholarship eyo baali bafaani ate bwali buzibu nze nsuubira post gye wakola yali emala tobaako birala Felista by'oyongerako kuba ate ggwe nga tuvudde ku posti olinga agamba nti ekintu kino baakikuteekamu buteesa okukikola Felista bw'oba okomyawo champion Gudo eka yiya ne kitaawo omuyambe kuba kitaawo ate ali bubi nnyo kumpi yeyeetaaga n'obuyambi bwa first aid kitaawe n'ennatti ezimu tezisiba kyeka n'ennatti tekuli va ku waya obuwaya naye n'ennatti tekuli kitegeeza waya baazijjamu baazitwala kati ye tumulabanga abadde agezaako yamba omwana kumbe yagatta obwongo n'oli mulalu munne yamunona ne bakwatagana naye tugenze okusanga ng'ate ono gwe twali tusuubira nti azze kuyamba mulalu nnyo ali bubi nnyo okusinga eyamunona n'okusinga gwe tulowooza nti gwagenda okuyamba
Bampita Godfather. Amanya nyine mukatono nnyo. Ali kati njagala kwogeranga muntu mukulu. Ali ene sikini yalese diversion yezo kubika maanyi ga Kyagulanyi. Kuba ali ene sikini amangu dala between me and you mindset. Amangu agenda ku meeting mu 7. Kino nkigambidde ku live onzijukiranga. Amangu dala agenda ku meeting mu 7. Kibiyo ku meeting mu 7. Esi kibi ati badde nkugamba. Nti yakola interest za badi kubika bintu bya Kyagulanyi. Na ali ene sikini kufunirako sympathy. Kuba amazima gali nti ground yali ente kyaliwo. Ate bino mbyogeza sibyogeza mutima mubi. Goloza lwaki yaza ku internet nga Kyagulanyi ali mbalala. Lwaki lunaku akola live okubika Kyagulanyi ku internet. Kati waliwo olutalo lw'amaanyi ali eni sikini si yeekozesa bamukozesa. Bajjo bw'ongamba nti Alien Skin alina amaanyi agabikka Kyagulanyi kitegeeza nti Alien Skin w'amaanyi okusinga Bobi Wine. Tasobola kumusinga tali mutuuka. Bobi Wine alina foundation. Bobi Wine alina foundation y'okusoma. Alina akama kankuba akama. Alien Skin yagenze Rubaga yafunye omuntu omu n'ekitundu. N'agenda kwa Pep Boys. N'afuna abantu 9 e Busega.